Amina. Naye Mukama mulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbaliriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo olabika bulungi nnyo. Era omwoyo wa Mukama ng'ali mu masekkati gaffe. Katumwebazeeko nga temunnatuula. Mukama omulungi njagala okwebaza kubanga oli mulungi ddala. Otukuumye bulungi nga tukyali balamu. Era tukwebaza n'omukka gwe tussa Mukama Katonda wange. Ne tukeera ne tusobola okwambala, ne tusobola okujja ate mu maaso go kusinza wamu. Ng'ekyawandiikibwa bw'agamba tetulekanga kuŋŋaana. Mukama tuzze kubanga gwe walina ekyama mu kyo. Era nga tugenda okuyiga ekigambo Mukama leka ekigambo ky'oyagala olw'omwoyo kyekiba kivaayo. Nnyinza okuba nga ntegese bingi naye omwoyo omutukuvu jangu oyogere naffe. Njagala nnyo okwebaza Mukama kubanga bulijjo okikola. Nze ebyange ebirowoozo n'obwange obuntu obwange buveewo weyingirawo Mukama. Weebale nnyo kubanga oyagala oyogere naffe ate tweyongera okutambula naawe. Ogulumizibwe Mukama wassaanidde era tukuddiza ekitiibwa n'ettendo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Banaye mutuuleeko. Balamusizza nnyo. Mbaagala nnyo. Singa ninayo omufono zikyandikoze bulungi nnyo olw'abaana bano abali wano Abamerika betuzadde wano Abamerika. Simanyi oba mwogera nabo Oluganda eka eyo nga ddala babyolera. Do you hear Luganda? Can you? Really? Amen. Amen. Good. Thank you so much. I think Pastor is going to agenda kutap. Amina. Pastor nsanyuse nnyo okulaba. Nice to see you, Pastor. Era bw'oba ogenda kuvuunula kigenda kunkolera bulungi. You're going to be the interpreter that will do me good. Kigenda kutukolera bulungi ffenna. It's going to be a good service for all of us. Olw'abaana baffe bano betuzadde wano. For the children that are in our midst. Mukama atuwadde abaana mu Amerika. God has given us children in this nation. Buli muntu yenna ampuliriza Mukama atuwadde abaana mu Amerika ate boogera Lumerika ate bawulira Lumerika. Everyone that is listening, God has given us children, they're American and they speak American. Naye nga tugezaako okubayigiriza era olulimi lwaffe. And we also try to teach them our local language. Njagala nnyo okwebaza omusumba mu kifo kino. I would like to thank the pastor of this church olw'omukisa guno gw'empeereddwa okubeera nga mpeereza olunaku lwaleero. for the privilege accorded to me to minister to you today. Omusumba Fred Ntalo, Pastor Fred Ntalo, n'omukyala Catherine Ntalo, and the wife Catherine Suubi. Ntalo. Haleluya. Bakubireko mwana. Amina. Nze amannya agange nayitibwa May Kawaala. My names are Mrs. May Kawaala, omuweereza wa Mukama. the minister of the Lord. Era omusumba mpise Bishop. The pastor has called me Bishop. Ekitiibwa kya Mukama. That's the glory of God. Mukikubireko mwana. Abakitegedde. Also, you understand. Akagambo kanzanyusa nnyo abasumba nga wakyogera. Bw'oba okitegedde. Okikubira muki? Mu ngalo ng'oddiza Mukama ekitiibwa. Amen. Bwe tuweereza Mukama. When we serve God Bwesiga. in truth, Mu bwesimbu. Agenda akyusa amannya gaffe. He changes our names. Agenda ateekako ccepe. He continues to uplift us, Naye nga tumwebaza. and we thank Him in all. Neebaza nnyo okulaba abooluganda. Sisita weebala okutuwa oluyimba Maama Kayizi. Thank God to see all brethren and Julie. to our Okutuleetera omwami ate si kumuleeta buleezi naye ako akatebe kake. Thank you for ministering to us. Mukubire mu ngalo. Bring your husband. That's the seal. Haleluya. Amen. Ekyo kye kitegeeza omukyala ow'amaanyi mu maka. That's what it means to be a powerful woman. Omukyala alina A eddoboozi. woman with a voice. Omukyala ayagalwa mwami we. A woman is loved by her husband. Omukyala yeesigibwa mwami we. A woman that a husband trusts. Kubanga tolowooza nti buli mwami ayinza okukkiriza. Don't think that every husband will say Ne bw'aba yes. amanyi nti ekyaki oba nnungi, Even though he knows the church is good, ayinza okugaana. he may say no. Naye twebaza Katonda But we thank God. nti mukyala otulaga ekyokulabirako ekirungi Thank mu God. maka ga mwami Kayizi. Mrs. Kayizi is an example. Omwami Kayizi oyo
Mr. Kaizi, ku kyalo kino and this ky'omu Massachusetts. in the state of Massachusetts. Nze mu kumulaba we mulaba mu kyalo kyaffe. The way I see him, Be bamu bakadde baffe they are elders b'osanga whom you meet, n'obeera nga naawe okyayagala okubeera ku kyalo. and then you want more to stay around. Era nnyabo And Mrs., njagala okutegeeza I want to tell you ku kyendaba what I see, omanye ebikolwa byogera nnyo okusinga ebigambo. because actions are better than words. Wafuna To speak, you got ekyenjawulo something special. mu bulamu bwo okuba mu ngalo bannaaye. Kubanga bannaaye obufumbo omuntu agamba obufumbo buzibu. Because everybody says married is not that Ne easy. maama Julie okikola otya? How do you do it, Mrs. Kaizi? Ye agambye nti maviivi kusaba mwoyo mutukuvu. And she says, God and the Holy Spirit. Mukama yeebala okuwa omukisa ogwo. Thank God for giving you, Beera nga Mukama akyabakuumye mu maka gammwe mu bufumbo bwammwe. for keeping you together in marriage. Nga mukyayagala bwe mutyo As you still in ate love, nga Mukama abazza buto. and God is renewing you. Ekirala ndaba nga mwami wo akusapootinga nnyo mu buweereza. And I see your husband supporting you. Era namulabako nga tonnaba na kujja wano nga agamba mukyala wange agenda mu recording. And I saw him before you came here, and he would testify about your ministry. Nga akuwagira. He would support you. Nkimanyi bulungi nti n'abaami abali wano And I know all men that are here, oba abakyala all women, kye kirungi. it's what's good. Mukama bw'aba akuwadde omuntu wo If God gives you a partner ng'akuwasizza and marries you, oba omufumbiddwa or you married that person, okubeerangana. to be one, or to protect each other, Oba bearing each other. bear each other. We find it in Ephesians 5. We find that in Ephesians 5. Kali waggulu waakana scripture abantu gye bayituukirako ennyo gye baagala ennyo. It's above in the scripture that people like so much. Nti abaami muwulire nga bammwe, abakyala muwulire bammwe, The husband submit you, n'abaami mwagale bakyala bammwe. Ekyo ekyawandiikibwa abantu kye bakuutirako bakyagala nnyo. Naye waggulu waakyo so much. But above it, waliwo nga mubeerangananga. there's a scripture that says, bear each other. Ekyo kyankomako nnyo mu ngeri bw'eti. That touched my heart in this way. Bw'obeera munno, If you bear your partner, n'omala obeera munno and you bear other mu partner buli mbeera, in every situation, definitely omukwano gujja buzi. definitely love will flourish. Submission ejja buzi. Submission will set in. Nga gwe obeera munno mu buli mbeera. And you bear each other. Tomulekerera Do not leave. ne bw'aba ali eyo ku kipakasi, Even if he's at work, abamu balowooza biba biwedde. some people think, Naye omukyekingako, but check on them. mami bitambula bitya? How are things going, mommy? Daddy oli otya, bakuyisa batya? Daddy, how are you at work? Kizzaamu amaanyi okukubeera It's very encouraging. It's mukomyewo ku very encouraging. mirimu. Bwe mukomawo ku mirimu, When you come back from work, tolowooza kiwedde mukyala yingira effumbiro. don't think the wife is back. Mubeerangana. But bear each other. Asiika ejjiggo oyoza ekikopo. When she's doing another shower, do something else. Anyiga emmere. When he's in the kitchen, do something else. Gw'ofumba awali enva. Mu Amerika wano. In America, Mukiwulidde? you hear that? Amiina. Kikola amakulu kubeerangana. Very important when you bear each other. Naye bwe muva eyo, But when you come mwena muvudde ku from, kipakasi, from work, mwembi mubadde muli ku bigere, and you're all ne on foot, mutuuka awaka, when you come at home, omwami ye n'atuula n'asikayo amawulire, and the husband sits, pulls out the bigere n'ateeka newspaper, ku mmeeza, and puts the legs up, n'akuyita omuggyemu engatto, and then calls you to take off n'agamba ne his shoes, sokisi zijjemu, take off the socks too, ate n'agamba mpa ku tucungwa awo. and then give me the poultry. Gwe nno olwo watuuse dda onoonya byakufumba. You already Kuba mwakafaananyi ako nga mwenna mubadde ku kipakasi. picture that Wano mu Amerika, ngamba wano mu Amerika. work here in America. Omuntu ampuliriza bw'aba ng'oli Uganda, njogera ku kigambo ky'oyinza okusanga If mu you're Amerika. listening to me, if you're in Uganda, this is what you can Abantu abeegomba ennyo okujja mu Amerika. people that want Jangu nga weetegese, come to America prepared. jangu nga weetegese. Come to America Kubanga prepared. ebigambo byakubeeranga na Bayibuli kyera. You have to bear each other. Omwami asoma,
A husband is in school omukyala okola and the wife is working. tewandikwesa ssente You cannot hide that money kubanga kyetaagamu okubeerangana. because you have to pay each other. Kakati omwami bw'aba asoma If the husband is in school, ate anaakola ddi when is he going to work? omuwaka anaamukola When ddi is he going to do his assignment? kyetaaga okubeerangana It requires of you to kubanga pay each other. bw'anaaguraduwetinga Because when he graduates, akasente kajja kuba kammwe mwembi the money will be yours together. ate naawe omukyalo oyinza naawe ogenda mu And ssomero. then it will be vice versa. Okubeerangana kibalo Bearing each other is an account ekituukiriza eno scripture eri wansi that fulfills the scripture is egamba underneath. nti omukyala nga owuliranga mwami wo That kaweto says that the woman shall submit to the husband naawe omwami yagala and the husband mukyala we. will love his wife. Waliwo ekimu kye nnyinza okukujjukiza There's one thing I have to remind you. kubanga n'omukyala olina okwagala mwami wo. Because the wife also has to Laavu eno eri love. wakati, The love is in between. laavu eri wakati The love is in between. bwe bikola. That's how it works. Kati gwe bw'obeerawo If you are, n'ogamba bayibuli egamba njagala and the Bible says, love me. naye ekibuuzo But the question is, olina ebikwagaza you have the qualities that the oyagala husband nkwagale love. You want me to naye love you. waliwo ebisaanizo ebimala nkwagale. But in you, there are those qualities for me to Kyova love olaba nti eno scripture ate eya waggulu you. That's why the above scripture etuyiwa bulungi eno wansi. lands us to the bottom scripture. Ombeera If you bear me, nange nenkubeera then I'll bear you. ne tukwasaganya And then we can meet. kubanga the same. embeera zino nga tutambudde amawanga Because the challenges we face in this nation, tuzisanze nga teziba nyangu. they are not that easy. Tulina abaana, We have children. ani agenda okukuuma abaana? Who is going to look after those children? Tubaleke waka, Can we leave them at home? etteeka si lya kuleka baana waka. The law states otherwise. Tulina okuteesa, We have to be okuteesa kubeerangana. We have to bear each other. Tutuula ne tugamba mukyala tukikoze tutya, Sit and discuss about it. mwami tukikoze tutya. How we're going to do this. Ne wabeerawo ekibalo. And then they can come to an agreement. Obanze bwe nkomawo ku mulimu When I come from work, gwe ng'ate ogenda. then you go. Naye ate jjukira But remember, ebijja kubeera byakufuluma kuyingira nga it's muyisiŋŋanya. not going to be exchanged. Ate n'ekyo tekikuuma bufumbo bulungi. Because that also is not healthy. Waliwo okuteesa okusukkuluma kwawo There should be an understanding beyond that. kyekikuuma amaka. That's what keeps marriage. Ate oyinza okwesanga ng'omwami akola nnyingi Then you might find yourself when the husband works so many hours ng'omukyala akola ntonotono. and the wife works little. Ekyo mukikoze mutya? Well, how can you do that? Kyetaagamu okuteesa It needs an understanding. kubanga waliwo okusasula ennyumba, Then you have to pay the bills, oluusi omukyala emmotoka agisasula. and then maybe the wife is paying for the. Waliwo bingi ebyetaagisa. There's a lot. Amaka bwe gabulamu okuteesa, When there is no understanding in a home, amaka bwe gabulamu okubeerangana, when the home is not bearing each other, ekitegeezaawo ansi ebeera nti bannaaye Amerika yabalema then the answer is that you can't. oba Canada yabalema Or Canada is tough. oba Germany yabalema. Or German. Ensi zonna zonna omuntu z'oyagala okugendamu Whichever country you want to go to, kitugwanidde okukuuma amaka gaffe, it behooves us to protect. kitugwanidde okukuuma famire zaffe. It behooves us to protect our. Era y'ensonga lwaki tuli wano mu kkanisa. That's why we are here. Ekkanisa enyweza amaka obufumbo famire A church that puts together. ebeera kkanisa eri ku musingi. It's a church on a good foundation. Ekkanisa etendeka abaana bano abato A church that trains the young ones. era bonna bawulira And they're listening. bajjako era wano ku nkya To be tomorrow, nga be bali ku kituutuwa. and they are here ministering. Ntunuulira nnyo abaana bano I look at these children bwe babeera wano mu kkanisa when they are here in ne church bawulira ekigambo. and they hear the word of God. Ndaba abavubuka abo. I see the youth. Nsanyuse nnyo okulaba mutabani wa pasita ng'ali mu kwaya. I'm so happy to see the pastor's son in the choir. Ate ngenda okulaba mutabani oli omulala erinnya yani And then I saw the other one, the young one, ng'ali wano ku byuma. here on the equipments. Namutunuulira ku Sande obuulira I looked at him last Sunday ng'anyumirwa nnyo by'oyogera and he was enjoying the sermon. ng'afolowinga. He was following. Ebyo tebigwa ku ttaka. Those things do not just land. Omwana ajjukira sitole eddagi yabuuliranga bw'ati. The child will always remember what the parent was doing. Era njagala nnyo okwebaza ekkanisa wano kwa HPM. I would like to thank the church here in ITM. Mukoze omulimu ogw'amaanyi. You have done a great work. Tukubireko omusumba n'omukyala n'abaweereza bonna olw'omulimu gwe mukoze For the work that you've mu done kifo kino in this place, okuyimirira to
hand, okweorganizinga, to organize yourself, okubeera obumu. to be in unity. Ndaba nga bannaffe bangi abataliiwo. I see so many Naye ate ekyo people, tekitweraliikiriza. but we cannot Kubanga bayinza okuba balina lose obuvunaanyizibwa out obulala. because maybe they have other responsibilities. Twebaza Katonda. We thank God. Okwo kubeeraŋŋana. That's bearing each other. Omwoyo omutukuvu. The Holy Spirit, Ogamba otya? what are you saying? Alina gy'atutwala. He's taking us Nga ye waliwo somewhere, by'ayagala okwogera. but He wants to know something. Kubanga n'abaana baffe bwe babiwulira, Even when our children hear that, amanya they will know. nti waliwo ebiseera There are times eby'okufuna amaka. that they will grow up and get a home. Yes, bamanya nti kino kye kiseera nga mmaze okusoma, This is the time when I've finished my we education, nnyinza okufunira omuntu wange, that I can get a partner, nange ne mbeera n'amaka. then I can start a home, Naye kiŋŋwanidde a family. But it bwe behooves me, mbeera nga nnina omuntu if I have a partner, oba omukyala or a wife, oba mwami, or a husband, nina okubeera nga tubeeraŋŋana. we have to bear. Era mmanyi kino ekigambo abaana bakiwulidde bano. And I know the children are hearing, Era bamanya nti waliyo n'ebiseera and I know they are trying. omuntu by'alina okuwasizaamu. A person has to start a family. Abaana muwulidde? Children, are you hearing? Abaana tebafumbirwa nga muli bato ku myaka gino. You don't get married when you're young. Abaana Abamerika baagala nnyo okukula amangu. American kids, Engeri gye bambalamu, gye beeyisaamu, big, baayagala okudduka emisinde okukula they would amangu. like to rush. Naye neebaza nnyo Mukama But I thank nti God. standard gye mutadde wano ku baana baffe Standards established among us ya kitiibwa. is Obalaba abaana nga bato naye nga balina empisa. they are young, but they are well mannered. Obalaba nga baagala They Katonda. love God. Obalaba nga baagala ekkanisa. They love the church. Nze bwe mba nnyingira wali, When I come and omwana oyo adduka emisinde n'annyaniriza. see one of the children runs to, Yakijjawa, where did he get it? akirabye mu kkanisa. Because he sees it in church. Kubanga Because abaana abato balaba. the children see. Tukubire Mukama mu ngalo. Akapaati ako. Haleluya. Ekkanisa bw'ebeera n'amaka agayimiridde ku musingi, If a church has a family that is established on a good tetawaanya, foundation, it's a good church. tetawaanya musumba. It does not give challenge to the Buli pastor. ssaawa musumba abeera mu bukansolingi. Every time the pastor is counseling. Ekkanisa bw'ebeera ku musingi, If a church is established on a good foundation, neeyigiriza abantu amaka, abavubuka, and it teaches the family, the youth, kiyamba nnyo. it is of great deal. Mukama kuwa omukisa. God bless you so. Ngenda kufunza obubaka, I'm going to put in short this message. naye nga Mukama bw'atyo bw'atututte Omwoyo Omutukuvu. That's how the Holy Spirit is leading us. Yaleese omuzaana we He brought his servant, n'ayogera ku ekyo kye yayagadde ekkanisa okuwulira, talked about what the church wanted to listen. eky'Omwoyo Omutukuvu. The Holy Spirit. Omwoyo Omutukuvu The Holy Spirit ye driver, is a driver. ye driver w'obulamu He's bwaffe. the driver of our life. Era ndowooza naawe okiwulira. And I know you feel it. Nazze n'ekigambo I came with the word. ekiva mu Matayo It comes from the book of Matthew 11, chapter 11, 29, and verse 29. naye nga kiwerekeddwa ebigambo And it's accompanied by ebiwerako. many words. Tugenda kubisoma. We are going to read. Bw'oba otuuseeyo If you're there, oyinza okusoma. you can read. Haleluya. Omuntu yenna bw'oba otuuseeyo oba Luzungu oba Luganda, you can read Matthew 11:29. Matthew 11:29, Yes. and it says, Yes. "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls." Ani ayogera oyo? Who is that one? Who is speaking these words? Yesu. Jesus. Yogera n'amaanyi nti Yesu yayogera. Jesus speaking. Ngenda kusoma mu Luganda. I'm going to read in Uganda. Pastor tusanyuse nnyo okulaba ssebo. Oye Pastor Serugo tumukubireko mu ngalo. Sebo tukwagala nnyo. Mukama akuwe omukisa. Matayo 11:29. Matthew chapter 11 and verse 29. Yesu yagamba bw'ati, mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze. Wuliriza bulungi. Mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze, kubanga ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima,
nammwe muliraba ekiwummulo eky'omu myoyo gyammwe. Asatu agamba bw'ati nti kubanga ekikoligo kyange si kizibu n'omugugu gwange mwangu. Kyawandiikibwa kino kimpa emirembe mu nze. This scripture gives me peace within me. Ate mmanyi naawe kiina kikikulaga. And I know likewise. Yesu agamba bw'ati Jesus says, weetike ekikoligo kyange take my yoke upon you, kubanga kyangu. because it's easy. Atugambye bw'ati He says, nze kubanga ndi muwombeefu because I'm lonely ate nina emirembe mu mutima, and I am gentle. nammwe mulifuna ekiwummulo And you also find rest eky'omu myoyo gyammwe. in your souls. Singa ozibiriza ku maaso go n'omeditatingamu awo, If you close your eyes and meditate, kigambo kirungi kiwooma muli. it is a good word and sweet within. Atugamba bw'ati nti nze ekikoligo ekyange He says like this, Changu. my yoke is easy. naye kyanguwa kitya? How is it easy? Kubanga nze ndi muwombeefu. Because I am lonely in heart. Yesu wamwe ndi muki? Muwombeefu. Jesus is lonely in heart. Ate mu mutima gwange But within our heart, mulimu emirembe. within my heart is peace. Ate ekyo And that kye kimpanza okuwummula. that's what gives me rest. Mu nsi muno In this world, mulimu ennaku, there is sorrow. naye mugume But be strong kubanga nze nakola ki? because Nagiwangula. I have overcome. Naye ono omuntu omuwombeefu But this person who's peaceful alabika ali awo muwombeefu. is right there, peaceful. Yawangula atya? How did he overcome? Kintegeeza bwe kiti It translates to me like this. nti obulamu buno abooluganda mu ngeri yokka gye tuyinza okubuwangula That in this life, the only way we can overcome, twetaaga buwombeefu. we need to be lonely. Ate obuwombeefu bwe tutakola bukozi nga tupretendinga bweru, And in humbleness, naye obwamuli mu mutima munda. if we humble ourselves in truth, in spirit, in Agambye the heart. muwombeefu But it says, I am lonely in ate heart alina emirembe. and I am peaceful. Ate n'agamba nti nammwe mulifuna okuwummula okw'omu myoyo gyammwe. And he says, you shall also have rest within. Ani atayagala wano kubeera na bulamu nga bwakuwummula? Who does not like to be peaceful? Ku nsi etawaanya bw'eti. This world that is really sorrowful. Oyinza okubeera wano ng'olabamu ebintu n'ogamba bana ekipakasi kyange. You can be here and think about the Bana sky. oba bwe nva wano ate ntandikirewa. When I live here, where should I Naye start? nkusaba obeere ng'oli wano ng'owuliriza bulungi. But I ask of you when you're here, Eno listen, ansa nnyo mu bulamu bwa buli this muntu. is a great answer Mu to the nsi muno challenges. mulimu ennaku. In this world, there Mu is a bintu lot of challenges. byonna bye tukola mulimu ennaku. Whatever we do, there's a lot of challenges. Ne bw'ogamba nti kanninye ennyonyi ngende mu Amerika naye waliyo ennaku. Even when you take a plane to go to America, there's also other challenges. Ne bw'opulaaninga n'otuula n'opulaaninga bulungi n'ogamba nze abaana bange kambazimbire amayumba kambagulire amataka nabyo birimu ennaku. Even if you plan and you invest a lot for your children, there's Ne also bw'ogamba challenges nti there. nze ngenda kuwasa omukazi omulungi abasinga bonna mpone ekizibu nakyo kirimu ennaku. Even when you plan to marry a beautiful wife, there's also Kubanga challenges. era oyinza okumuwasa ate era ebweru nga bamulaba nakyo ne You kikweraliikiriza. can marry a beautiful woman and also Naye Yesu agamba challenge nti to you. munze mulimu ki But okuwummula. Jesus says within me there's rest, Ekitegeeza ebintu by'emu nsi tewaliwo kiyinza kutuwummuza. which means there's nothing in the world that Ekitegeeza Yesu yekka y'ayinza okumpumuza. only Jesus can give us rest. Naye agenda kumpumuza atyakuba ku ngalo kubanga okitegeera. Aleluya. Your heart is rest. Ekitegeeza Yesu yekka yasobola Only okumpumuza. Jesus can give us rest. Abantu asalawo n'agamba kangule amayumba People can plan to buy houses, naye nga nago gali mu kweraliikira. but even in such investment, there's a lot of. Naye Yesu agambye mwetikke ekikoligo kyange But ekyange. Jesus says, take my yoke upon you. Mu lulimi lwo lw'otegeera ekikoligo kye kikansooka embuuza ani ayinza okumbuuliramu ekikoligo Own language, what mu is a lulimi yoke? olwa bulijjo ekikoligo kye ki? In your own layman's language, what is a yoke? Sumbasireko olabika omanyi oluganda bulungi olwo ekikoligo kye kisewo. Ekikoligo kizitowa. Ekikoligo bali kisiba muntu. Kisiba kizito tambula nakyo nga kikumenya.
Amina. Mumukubireko mu ngalo. Clap for him. Kati twagala tuyige ku kikoligo ekyo mu bwa bulijjo kizitowa kimenya. We want to learn about the yoke in our local, in our daily life. Naye ekya Yesu agambye nti ate kituba twetikka. Yesu waliwo ekikoligo ky'alina naye agambye nti kyekyangu. But Jesus says it's easy. His yoke is easy. Kakati bw'oba wakkiriza Yesu But if you accept Jesus Christ ng'osoma olulayini luno and you're reading the scripture, olutegeera otya? how do you understand it? Oluliko Are you paying attention to it? walugjamu Did you get anything out of it? lukukolera Does it work for you? lukuyambye Is it helping you? luyamba It helps. Amen. kitulaga It shows us ekikoligo kya Yesu that Jesus is yours. kyalina